abagala abalungi tubano kwatero Africa nabona olwaleero tugenda ku unveiling love eri mukwano gwaffe muganda waffe munaffe Rin ono mukozi wa UBC era nga bangi bagadde bakulage omukwano today olwaleero baby shower ya Rin etakimanyiiko mwanatu abakozi bekozeemu omulimu lunaku olwaleero basazeewo bagende balage okwagala kwabwe eri Rin yensonga lwakiro basazeewo okujja ku kwatero Africana tusobole omulaga omukwano omulungi gulina tumwagalize ate okuzaala obulungi baby tovaawo tuyinza Rin anytime she's coming. Ndabye abantu ngamba kiki kino it hit me later nga msi familiar faces. You can put now put kwa kumutwenga amaliriza nandirozeza mulina kubya hit me era okugambe kyabayitiriddewo oba ndaleka kiderugo yenene jamukulemitusi kansubesa abalisiza kutubisiza olimba yakutama nanaga lino musurprise emudina mugamba nangamba webali jacket wako banzo mbadde njaga nandekudde lini nemgali on Friday you have your baby shower munsawo yandikongeddeko obwongezi kamuganda olyamu atakasanga mukolere ebintu kino kyo kinsuseeko kati atulina yakiwulira twagenze tumusaba nesse olimba sikyo tumala ebifaananyi eviyo hotel africano gifunidde bulungi yekifuna birungi ebyabintulizeeko what we say is to walk why not so often bino bya this is yours make tight darling busy make it tight agenda sala kalongo kati tubanja agenda kusaba need no one else. You're all I need. Personality, everything you do makes me love everything about you.
digging you. Make me believe that your love is mine. Abalungi mule mutya abeekomedde ku Queen Mother Productions yogi mbagala nnyo basweeti mwebale kukuuma mwebale kubanga mulindirira programu eno ne mubanga mugiraba ne mulaga abantu engeri gye balaga okwagala eri bannaabwe. Era ng'olunaku olwaleero mbaleetedde mwana muwala Rin ono yali baby shower ye. Baby shower ya Rin yakolebwa ku Hotel Africana era nga hotel eno emanyikiddwa nnyo mu Kampala. Era nga abakozi ba UBC be bamukolera baby shower eno. Abo nno munnange be bakozi banne abaamuteekamu akasente n'okumulowoozaako n'omulaga ngeri gye bamwagala nga babikkula emitima gyabwe gye bali. Era nga puroguramu eno omulamwa gwetambulirako. Ni bamutuusa Hotel Africana essaawa zaali zigenda mu kusaawa 10 yadde nga yali ategekeddwa okutuuka ku ssaawa 9. Yaleetebwa muganda we naye kambasese mu kumutuusa yakuba essimu ng'ate amaze otutuuka ku mulyango. Singa yatukubira akyali mu paakingi twalifunye neekweka ennungi. Yamutuusa nga nnyingidde omulyango kyokka nga twamulagiridde oyingira tandinga ku left. Atuuka ku mulyango akuba essimu. Kati nno munnange ne tubula tukola ki we twekweka obulungi. Ffe ababiri n'omutegesi twali tuli kumpimpi awo. Laba wagenda otutuuka atuukira we tuli. Good enough. Waliwo akati akaali akati ke baali bataddewo nga tusobola kulaba muntu akole mabega naye ngenda ebigere omuntu aba akulaba. Naye engeri gye yajjira nti nno obwongo bwonna bwamuli ku kulya nnyama nti baali bamuleeta sisita we yamugamba mwami wamuyise bagenda kulya nnyama. Ate yamugambako nti muganda wange Rin ali lubuto naye ayagala nnyo ennyama. Kati yajja ali kushuwa ddiiru tagenda kulya nnyama. Ebirowoozo byonna byamuli kulaba abayise kulya nnyama teyasobola kutulaba. Mu kaseera ako we twali singa waaliwo owa kamera yatukwata mwali sasa ne mugwa eri twali babiri ne tulyoka twekwata we tufunde tusobole okujja mu kati bwe twali twekwese aleme kutulaba. Ayimiridde byayogera byonna tubiwulira naye kaakati aluwa nze nkooye okuyimirira ow'ennyama enene ennyama eneeriika olaba ono ali ku ssimu katono yamuvaako ko katono asobole okuwa essimu aleme kukola ki kumuwulira nnyo. N'atandika naye nno munnange onnyimiriza nze simanyi n'appetite eneetera okugenda yatulese ku nnyama eruwa. Tulaba tuyimiridde wagenda ayagala okwetooloola gye tuli ne tufa ne twenyweza twawona buwonyi nti tewaaliwo kamera. Yalayo n'obwonkenke. Naye era oluvannyuma Rin yatuusibwa mu kifo abamu buli omu we yalina kugumira we yali ali teri kutala teri kuddawa ng'era ye mubitegeera bamikwano. Rin ne mukazi musanyufu nnyo era ebiseera bye ebisinga abeera asimayiringa era nga ye mumulaba. Kwegamba muwala ali fane kyova olaba ab'essanyu abamwetoolodde. Awo nno bwe tugambira nti n'omwami we yeesiimye naye. Puroguramu yaffe eno ya Unveil Your Love tubikulira abantu oba omuntu obikulira omuntu omutima gwo n'amanya ekikuli ku ntobo y'omutima gwo yenna gw'oba oyagadde. Era naawe aba ayagadde osobola tufuna ku ssimu z'olaba wansi awo. Eyinza okuba nga baagikola dda nga tebafuna mukisa oba bugiragibwa. Oyinza okuba ng'oyagala tukikutegekere osobola otufuna tutya tusobola okuba nga twogerezeganya ne tukolera ekintu ekirungi. Rin we yatuuka yasanyukira abantu be era nga yemulabye ne tuvaayo ne tugenda mu make-up era nga yemulaba kyamusukkako era mulabye yakwata essimu akubire ku mwami we amugambe kye bantuusizzaako nga waliwo takitegeera kituufu yenna yaswetinga. Awo nno ntyamu nga tukolera baani nga tukolera abakyala abali embuto baby shower era nze mbagamba bannange kino ekintu mulina okuba n'amagezi amangi ennyo ate obutakanga nnyo omuntu ali mu lubuto. Bwe yava mu make-up
yagenda mu bifaananyi era ne basooka kwake bwe twaba mu bifaananyi yatuuka n'atuula n'asooka yeewuunya nga yeebuuza abantu bano babadde balina kubanga bali ku mulimu kubanga it was a working day kati neyeebuuza bazze batya abantu nga bakwagala batetenkanya Rini Mukama yamuwa simayiro era waaseka toyagala amale era n'omutima gwe we guli mu bufunze mulungi kungulu ne munda era waabanga ayagala obanga ayagadde omuntu ayagalira ddala. That's why n'abakozi banne beekolamu omulimu ne basobola okumukolera baby shower eno. Everyone will look at you like, now Obudde mu bifaananyi ebyasooka awo yali tayimu ya kulya mmere era emmere yaliibwa ng'abantu basanyufu nnyo. Awo Rini anyumya buli kimu kyayiseemu n'endeeta gye baamuleeseemu n'amaddu ge yabadde nago okutuuka ku nnyama. Ng'okulya kuwedde ow'ebifaananyi kameramaani wange nkwebaza omulimu omulungi gwe wakola kuba wakuba ekifaananyi nga kiri kiriya era nga muzigo ng'enjogera bw'egamba. Weebale kukola mulimu mulungi bwe guti. N'abantu mwenna abajja okubeerawo ate nga muli basanyufu nnyo ate nga munyumyo kamala. Omugole waffe yakola poses ez'enjawulo ndowooza muzze muzirabako ezimu kanzeesigalize kuba mujja kufa. Wow, it is today the 4th of Lainie's baby shower. We're expecting a baby boy. Lean, sit and enjoy. All UBC team are here to relax with you. Have fun, baby. We love you. Time yatuuka nga yakuwaayo birabo nga emanyi nti ku baby shower ebirabo bisimululwa era buli omu yasumulula ekirabo kye n'abiwaayo. Omugole waffe yali musanyufu nnyo ng'alisiivinga ebirabo bye ebyo anti nga twategeddeko nti yali agenda zaala mwana mulenzi.
ebirabo byali bitambulira mu layini. Ebirabo biwedde, Rin kiseera ekyo kyali kiddako kyali kya kusala keeki. As I told you, Rin mukyala ali funny. Anti laba. Kyomukulu nga wekyantera agenda kuzaala kabebi kaaliko nakala zebaakola zaali nnungi nga bategedde nti yali mwana. Nja kwebaza omuntu eyakola keeki eno. Mu butuufu yatambulira mu kifaananyi ekirungi. Diko yatambulira bulungi nnyo era nga yemuzemulaba yatambulira bulungi nnyo ku keeki n'ebyo byonna ebyaliwo. Kwegamba ekintu kyali kiri class. Yamala okusala keeki n'agabula abagenyi be n'agenda nga abaliisa era naye ne yeeliisa. Nabagambye nti Lini ali funny. Bwe yamala n'agenda mu mirror yeerabe nga bwakkuse mbwera olubuto alabe oluwulira nga lweyongeddeko. Watuuka mu mirror ne yeekebera bulungi nnyo n'alukwatako bulungi nnyo mbu lusenze ku kilo ze lwajjiddeko. Eyo nno yakolerayo poozi ze ez'enjawulo. Era yamaliriza ng'atudde n'agamba kati kaweddemu. Mwebale kubeera abalabi balungi ku channel eno. Mbaagala nnyo, mbaagalira ddala. Nsigadde ndi omuweereza wammwe Maishera mu Queen Mother, mami w'abalungi, second last born wa maama, senga w'abangi. Mbaagala nnyo, tusenge nate weekejja.